ensonga za kizigo za kweyerusa ze zintusizaawo. Amutuusa butuusa n'abasirikale. Mbaniriza ku YouTube channel ya Feno eya Saqi News Yugi ankusaba gwe atanaba kubeera nga subscribinga beera nga okikola video zaffe ziba zikunyumidde likinga commentinga ate sharingirako ne banno toberabira nno okubeera nga onyiga akade oba notification button kajja kuyamba okufuna obubaka nga taddeyo video empya katate ku Facebook kyobo ino kola kwe kulikinga n'okufollowinga page yaffe eyo eya Saqi News Yugi oberenga onyumibwa buli kimu kye tubeera nga tuteekayo. Uterevu nze Sali Saqi onako olwaleero ndeese story ekwatagana ku misango egivunaanibwa oba egiri mu kunoonyerezebwako ku Shanita Namuyimbwa abangi gwe mumanyi nga BadBlack. Munaku ntono eziyise lwali lwa Mande poliisi yasobola okubeera nga ezingako ekikomera ky'amakage Shanita mwasula wabula abantu tebasobola kubeera nga bamufuna kubanga yasobola okubeera nga atoloka. Kakati kyebakola kwe kuleka ekiwandiko oba ebbaluwa bakuntumye oba nga bamusamoninga okubeera nga ayina ogenda ku Jinja Road Police Station abeere nga yeewozaako oba okwewako obujulizi kwebyo bali mu kunoonyereza ku misango egimuvunaanibwa. Era nga ku misango egimuvunaanibwa oba gyalina okubeera nga wako statement okubeera nga annyonnyola oba bazuule balabe nti oba bituufu yabikola oba tiyabikola. Kakati okusookera ddala emisango giri 15 n'okusingawo. Okugeza omusango ogusookera ddala nti BadBlack yasobola okubeera nga apangisa emmotoka ennaku z'omwezi nga 15 omwezi ogwokutaano omwaka ogwedde 2021 nga bano baali bateesezza abeere nga awaayo millions 2 naye ezo zamulemerera okubeera nga taziwa. Era nga ku nsonga ey'emmotoka yasobola okubeera nga ayonoona windscreen y'emmotoka eyo nga ebalirwamu wakati w'55 ku mitwalo 60 era nga yasobola okubeera nga yagaana okubanga asasula sente zo batereze emmotoka eyo yasobola okubeera nga ayonoona. Kakati omusango omulala ogumuvunaanibwa oba oguyina okubeera nga awako obujulizi oba okwenyonyolako kwe kubeera nga to obtain money by false pretense nti ono alimu obuferefere nga ajjako abantu sente mu lukujjukujju era nga zino sente wozigataгаtta yasobola okubeera nga azinyaga kumuwala nga amusuubiza okumutwala wabweru w'eggwanga nga ziri wakati wa $1,000,000 n'emitwalo 10 yasobola okubeera nga omwala nga amuwa. Emisango emirala nno egirina okuba nga ginoonyerezebwako ku BadBlack ono nti tuze tukiraba abamu followinga ku page ye ne ku Snapchat ye nti yatandikawo enkola ey'okubeera nga alanga nti ayina ebizigo byatunda era nga abantu bangi wano mu Uganda ne wabweru w'eggwanga abasobodde okubeera nga bamutuukira okubeera nga abaguza ebizigo ebyo ku bbeeyi eya waggulu nga agamba nti bijja kubayambako kubanga nga bitereeza ensusu zaabwe kugeza nga bibeerusa n'ensonga ez'omu kisenge nti bikola bulungi. Nate ye BadBlack yafuddeyo n'ategeeza nti emisango egyo ye ayinza okuba nga agimanyiiko naye ate n'avaayo n'ategeeza n'agamba nti omusango ogulinga ogw'amaanyi gwe yasobodde okubeera nga era gwagenda okubaako statement gwegwo nti waliwo omukyalo omu yamutuukira n'abeera nga amuwa eddagala abeere nga ayina mukwano gwe gwaba agenda nti amuloge naye ate n'avaayo n'ategeeza naga nti ate ye si musawo muganda so sente ezo ezamuwebwa okola omulimu ogwe yasobola okubeera nga yazisabusa ku mumwa n'abeera nga azeegaayiza. Bannange mujebaleko abantu mwenna njagala bakakanya mubeere bakakamu nnyo indi fine just ate njagala abantu gwe omuntu wa bulijjo mwenna njagala muyiga amateeka. Once the police summons you negamba nti ekwetaaga tewandika ku summon misango kali police nabadde nina okugenda okwereportinga and nvuddeyo bulungi nnyo ensonga za kizigo za kweyerusa ze zintusizaawo naye nga tuli fine ndine lawyer wange njagadde okubategeeza uyo bamuyita Lutalo mumumanyi lawyer wa Suna oyo. So but I'm very fine, I'm home, I have reported myself to police. Yes. Low. I prefer even omuntu okumpabira ku police than okutwalira amateeka mu ngalo. So we are doing well, I'm fine.
tewali kintu kyonna songa y'ebizigo ebyekifere avuddeyo n'ategeeza nti ye abantu abasinga be bamutuukirira wabula ye si abanoonya kati ate n'ekirala nti abasinga nti era bamumanyi nga omuntu omufere kati gwe woloba n'omuwa sente zo kibeera kivunaanyizibwa okugwe kubanga ye n'obwolumu avaayo ne yeeyita nti ye embezola oba munyakuzi wa nsimbi kubanga si gwe mulundi ogusookedde ddala nga BadBlack nga alabikira nnyo mu mivuyo gino egy'obufere. So olunaku olw'eggulo ku Jinja Road Police Station yasobodde okubeera nga yalabiseeko naye wetwasobodde okuba nga tukola amagezi gonna agasoboka okuba nga tumufunako interview ku misango gino yasobodde okubeera nga yadduse ab'amawulire naye yadduse Black wuuyo wuuyo munda wuuyo amutulusiza butulusa n'abasirikale wuuyo Black adduse abasirikale badde balwana bwezingiri okulaba banamawulire bamukwata naye nga ebiwandiiko bye twafunyeeko biraga nti olunaku olw'enkya nga 7 Friday eno ateekeddwa okubeera nga addayo ku poliisi y'emu eya Jinja Road abeere nga awa providinga gundi information yonna ekwatagana ku misango gino egiri mu kuba nga gimunoonyerezebwako awamu n'okulikodinga statement ku misango gino kati ate ye mu mbeera eno yasobodde okubeera nga ategeeza nti ye alina looya abajja okumuyambako okumuwoleza ku gino emisango okusinziira nga olabe mu vidiyo awo waggulu nga ali ku Facebook page ye. Abamu kuba mubanja ono BadBlack mwe muli omukyala Ashiri Namazzi era ye yategeeza naga nti akakasente kagamba nti yamufera mwetefutefu okubeera nga akamuddiza wabula tiyamuwadde budde butuufu kati tutumanyi kikigenda kubanga kiddirira so kyolina okukola kubeera nga weekumira ano ku page yaffe ya Saqi News Yugi ku Facebook kubeera nga ogirayikinga ogifollowinga video zaffe ziba nga zikunyumidde beera nga otuwaka like commentinga ate sharingirako ne banno mweraba era tujja kubeera nga tubatuusako byonna ebinaddirira oba ebinaava olunaku olw'enkya tujja kubeera nga tubikutuusako mweraba.